Osibyotya omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku Prejani Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maaso kikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment sako n'aga sports gasange ku prejanimedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nga muganda wange mwannyinaze ogenda maaso osuwe omukulu Joel Ssenyonyi omwogezi wa National Unity Platform avuddeyo n'agamba nti kigambibwa nti ba agenti ba National Unity Platform babakutte abasinga ne babasiba abalala ne babakuba emigo ne babajjawo ku polling stations ezisinga naye agambye newankubadde nga babajjewo abantu waabwe tewaliwo kigenda kubalemesa kulabika nti buli kimu kigenda mu maaso bagenda kulabika nga ensonga zino bazikwasaganya mu bwangu nnyo ddala basobole okulabika nga buli kimu bakituusa oba bakituukira ddala ku kinyusi kyakyo kubanga National Unity Platform yo yajja tewaliwo kigenda kugilemesa bwati Joel Ssenyonyi bwagenze mu maaso n'ategeeza n'agamba era bagenda kulaba nga buli kimu bakola enteekateeka ennungi ate era entuufu okulaba nga buli kimu kigenda maaso obanga buli kimu kigenda bukwako bwatyo Joel Ssenyonyi bwagambye n'agamba polling stations ezisinga ekayunga bagenze maaso ne bazikwata ne bajjawo abantu oba abaana abanupu ne bateekawo aba agenti ba NRM basobole okulabika nti ensonga eno bagikwasaganya tebagala kulabika nga natera NRM egwa amine nupu tebagala kulaba nga NRM egwawo oba esanawo nabo bagala okulabika nti bafuna ettutumu nga nupu wefunye ettutumu bwatyo omukulu Joel Ssenyonyi ategeeza n'agamba newankubadde ekiribwe kityo tebagenda kulabika nga bagwamu amaanyi tewaliwo ayinza kulemesa ekyo Katonda kyataddeko oba Katonda kyawanzeeko eddusu tujja kuba tukutusaako amawulire gano gonna olunaku olwaleero awo wennyini ekayunga kubanga ffe gye tuli okulabika nga natera tukuweereza nga buli wamu tutukawo mu ggwanga lyonna tosanye kulabika nga ova ku Prejani Media TV ebirungi bingi naye ate munzikirize mbatumireko mwe abeekuumidde yonna gye mwekuumira nga mutuwuliriza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tusimira ddala temujjanga okwo mugende maaso n'okulabika nga mutuwagira naye kyenjagadde mutegere nti Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza nti newankubadde nga kiri bwe kityo ba agents baffe babajjeeyo naye ife tuli bawanguzi n'okukirawo tewaliwo agenda kutulemesa bw'atyo omwogezi wa National Unity Platform bw'atyo bwagenze maaso nakakasa ebingi ebisingawo na bino ku bino by'owulira n'ebirala ebisingawo bingi tugenda kuba tubikutusaako kubanga okulonda kwa lunaku lwaleero olwokuna tujja kuba tukutusaako ensonga zino zonna mu bulambalamba genda maaso wekumire ku Prejani Media TV tovaawo ebirungi bingi gwe yekumidde yonna Jolly weebale n'obulamu bwo obutwale nga kya muwendo nnyo engeri yetunatera okulabika nga natera omwaka tunatera ogukuba oluko mu muto weyongera okwekumira ku Prejani Media TV ebirungi bingi nnyo nga gyenkomeza okugamba Joel Ssenyonyi agambye tetugenda kulabika nga natera tuzikiza agambye we are the National Unity Platform under the umbrella we are not tetugenda kulabika nga natera mu nsonyi emu Katonda tetugenda kulabika nga natera tugwamu amaanyi we are not going to give up nja kuba natera nkomawo mu bwangu nnyo tovaawo